Omukolo guno gukoleddwa Ssenkulu w'ettendekero lino Professor Gordon Wavamunno nga gwetabyeko Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ssaako Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Aronda Nyakerima. The degree of Doctor of Letters of Nkumba University. Mu bubaka bwe Katikkiro akuutidde abayizi okussa mu nkola byonna ebibayigiriziddwa era ne yeeyama nti Obwakabaka bwa Buganda bwakwatizaako ettendekero lino mu bintu ebitali bimu omuli okwekulaakulanya ssaako okutumbula ebitone. Education is the engine of development, and without development life becomes meaningless. Ssaabasajja Kabaka lauds the ingenuity of the founders of Nkumba University. Way back in 1952, more than 60 years now, the gallant sons of Buganda had a vision of promoting education, and that led to the birth of Nkumba University. Ate Ssenkulu w'ettendekero lino Professor Gordon Wavamunno awadde abayizi amagezi obutalowooleza mu kunoonya mirimu wabula bayiye engeri gye bayinza okwetandikirawo ekyabwe. I congratulate those who are going to receive their PhDs, master's degrees, diplomas, certificates. I know you have invested a lot of time and money in order to get award. So I encourage you to use the knowledge you have acquired to develop yourself and this country. We are better off getting them educated. It's fine. Now that the environment is in place, everyone, a boy, a girl, will try to to create their own businesses. As government continues to put in place environment, factories and all that, to find jobs. Batikiddwa bo babadde basanyufu bya nsusso nga bagamba nti amagezi ge bafunye mu ttendekero lino gaakubayamba nnyo okwezimba n'okukuza eggwanga lyabwe. Ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti nsobodde okumaliriza emisomo olunaku lwaleero. Twatandika abantu bana era ffenna tusobodde okumalako ne bannaffe abatwegattako abamala. Libadde lizibu naye nga ekisinga okusanyusa kwe kubanga omaze ate ekisinga teri kintu kyofunira ku kakeeka naye byonna buli kyoba oyiseemu negaba maggwa kasita otuuka gy'olina okutuuka. Guno gubadde mulundi gwa 16 Nkumba okutikkira abayizi nga ku luno abafunye diguri ne dipolama babadde 107.